Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webaye okubanga okyekumidde ku GTV ate nawe yakajeyungako webaye kubeera nga ogyeyunzeeko. Olunaku luba lwakubiri mba ntuuse butereevu okutuusaako programu yaffe ŋŋanzi eya Business Forum. Mwana wattu mwenkuleetera ebintu ebyenjawulo. Nga bwe nkusuubiza nti ngenda kubanga nkutuusaako ekintu ekyenjawulo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Bangi balowooza nti tekirina mugaso, naye mwana wattu olunaku olwaleero ffe wano ku GTV twasalawo okubeera nga tukuyigira tukuleetera ebintu ebyenjawulo naye n'obaako ky'okyusaako mu bulamu bwo obwensi. Obadde okimanyi nti olusennyente luyina ebintu ebyenjawulo bingi ebisobola okubeera nga bivaamu, naye ate weesanga nga abantu ab'enjawulo bwe bamala okubeera nga bafumba oba bajjamu amanda gali amanene bakwata olusennyente olwo ne babeera nga baluyiwayo. Naye mwana wattu olusennyente luyina ebintu ebyenjawulo bingi bye lusobola okubeera nga bivaamu ate ne bibeera nga bya mugaso eri bannayuganda. Nga bwe nkusuubiza nti ngenda kubanga nkutuusaako ekintu ekyenjawulo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Bangi balowooza nti tekirina mugaso, naye mwana wattu olunaku olwaleero ffe wano ku GTV twasalawo okubeera nga tukuyigira tukuleetera ebintu ebyenjawulo naye n'obaako ky'okyusaako mu bulamu bwo obwensi. Obadde okimanyi nti olusennyente luyina ebintu ebyenjawulo bingi ebisobola okubeera nga bivaamu, naye ate weesanga nga abantu ab'enjawulo bwe bamala okubeera nga bafumba oba bajjamu amanda gali amanene bakwata olusennyente olwo ne babeera nga baluyiwayo. Naye mwana wattu olusennyente luyina ebintu ebyenjawulo bingi bye lusobola okubeera nga bivaamu ate ne bibeera nga bya mugaso eri bannayuganda. Nga bwe nkutegeezezza nti olwaleero tukutuusaako ebintu ebyenjawulo ebiva mu lusennyente. Mwana wattu ffe wano ku GTV twasalawo okubeera nga tukuleetera ebintu omuntu by'ayinza okunyooma, naye ate nga okubikozesa n'ovaayo n'obaako ky'obijjamu osobola okubeera nga ofuna ejjamba. Mu bizinesi yaffe neyo by'obusuubuzi mwana wattu sirinzeka tamukkiriza asooka abeere nga atulamusaako ate oluvannyuma tulabe biki ebyo ebyenjawulo ebibeera bijjibwa mu lusennyente. Ajja kubeera nga bitutuusaako ate naawe obeeko ekyenjawulo ky'otandikawo mu bulamu oba ky'oyiga naawe amwetaaze sinakindi okubeera nga osobola okuba nga omutuukako. Amannya mpitibwa Ssennoga Arafat. Ndi mutuuze awangaalira Kaleerwe mu Sebina Zone era nga ndi mukozi w'amanda. Oli mukozi w'amanda Seeka? Ngenza okutuuka mu kifo wano we tujjidde mu kifo kyo wano eno tusanzeewo olusennyente. Olusennyente luno nga terunaba kubeera nga lutuukayo eri okufuuka amanda. Emitendera gye luyitamu okubeera nga olufuula ekyo kike kiri oba kye tulabako essaawa zino. Emitendera egyo giri gitya? Omutendera ogusookera ddala gwa kasasiro. Kasasiro omutendera ogusookera ddala. Kasasiro ono abantu gwe basuula naye ng'ali mu kasasiro avunda ng'emmere, amagumba, ebikongoliro kati kasasi ali kasasi wena navunda
gwe mutendera ogusookera ddala mu kukola olusenyente kubanga ekigendererwa kyetwanoonyamu okutaasa obutonde ate nga tuggyemu ekintu ky'omuwendo eri abantu abakikozesa oluvannyuma naffe ne tufulamu akasente kati tutandikira ku kasasiro emmere eba esigaddewo amagumba era abamu bamanyi bituleetera ne tukola ki ne tubisunsula ne tujjamu obuveera n'empapula tetulannyo bikozesa kati tuba ne tubyanika tumala obyanika ne tubiteeka mu dulaamu ne tubyokya nenga tubyokya okusinzi kuba tetubyokya kukugwera tubyokya kufunamu lusenyente oluvu kati bwe tumala okufunamu olusenyente olwo ne tukomawo mu lusenyente olwo mwe tuba twagala tukolamu gano amanda agali esokada agasevinga eri abagakozesa n'okutaasa obutonde olwo omaze okufuna obuvu kyekiba kiddako awo ekiddako ye duramu eno ebwokya yo eba efaanana etya duramu ezo ati nga olengera duramu zino ezibaamu chemicals bwe zifaanagana naye nga yo tugidizayininga ng'egendereddemu kwokya luki kasasiro tumuggyemu olusenyente ekyomukisa omubi togisanzeewo kuba ati kusaa zino osanze tukola ki tuli mu ttereeza oba oli abonaabozi ogyakola ki ojja gisanga kati ekikulu mu byonna oluvannyuma lwokati mmaze okufuna olusenyente wali process etandika kuba eri process ogiyitamu kufuna ki lusenyente bw'omala ofuna olusenyente oba weetaaga ofuna ebbumba olusenyente luli olw'omukasasiro bino bamaze okulya basudde bamaze osala emicungwa ebyo bakamudde basudde esaaniiko basudde bivunze ati tetubyagala kuvunda naga ebintu ebivunda tetubyagala kuvunda bati tetubyagala ne tubikaza kuba tosobola lwokya nga lubisi kumanya lulukaza ate ne tuka tukwaki tuteeka mu dulaamu nerwokya ne lufuuka olusenyente ne process esookera ddala kati process namba 2 weetaaga ki ettosi ebbumba obanya lwokwetaaga ebbumba newetaagako ne molasi leftovers oba ebyo ebisigalira ebiva mu sukaali yonna abantu gwe banywa era ebiseera ebisinga bwogera ku factories bamukuwa mulimu n'abamanyi mumusuubulayo ne bamutwera kwaki ne bamutuguza olwokuba nti olwolumu osobola okufuna obutafuna budde bugenda kukola ki genda ku factory muleeta osoose na bintu bivunda ozzeeko ebbumba ozzeeko molasi bino ebisigalira bya sukaali kati ng'ebbumba omugaso oguli mu bbumba kunyweza lusenyente lube nga luli wamu kubati bw'olukuba mu mashini nga temuli bbumba luba lugenda kuyiikayiika kuba tuba terufunye kirukwata naye ate ejjukira ebbumba ttaka liziyiza omuliro okukola ki okuyitamu amangu okukomyawo molasi kuba molasi ali mu bintu ebikola ki ebisapontinga burning kyanguyiriza okukola ki okusika omuliro kati awo omaze okubifuna kyekiba tuddamu tutyawo nti nfunye ebbumba lyange nfunye kasaso wange olusenyente lwange luli nfunye ekyokusatu kibadde molasi mbikola ntya kati
process eyo yonna wadde nkujjidde eyo nate weetaaga woogenda obyanika ezo dura zino zolaba kati eno duraya yesinga obulungi neri so expensive eno yesinga obulungi kubanga mbikke omusana negubanga enkuba neweetonnya etya tesobola kukola ki oyanika omaze omixinga oba nyanika sina maze bifuna maze ofuna awulinyanika nti kati nsoso ofuna olusennyente lwange nenduteeka wano nenfuna molasi wange nenteeka wano nenfuna ebbumba lyange nti liri wano awo nendeeta nenyanika kati bali mukunyonya before nga tonnaba kutuuka kutabula tiweetaaga bino ebiki ebintu bibeewo weetaaga woogenda okwakola ki okwanika amanda go kuba tosobola kumala kukola nga tolina woogenda kukola ki kwanika kati kino ekibanda ekituli emabega kya miti kati kyo kiri wansi ate si kibikke kati bwetegereza emabega waakyo twali tusatandisa okuzimba omusingi nga twalabye nti engeri tuwangalira mu kisenyi buli omubanga mukozesa emiti ebiseera ebisinga givunda buli mwaka n'obanga okola ki oddamu okizza katukole atisika omusingi kwe ganaatuula nga gwaki gamabulooka naye nga tika kino kyekisookerwako kino kiri kyepa ku muntu atandika kino kitwala sente nyingi ku lw'ensonga kyetagisa okuteekerateeka nebino ebiveera bya bbeeyi obifu n'ebituufu kuba bino ebiveera bikozesebwa mu nnimiro bano abanasale beedi bebakozesa batwetaaga nekyo nga bikosinga sente nyingi kati omuntu atandika asobola otandika ne process ki eno kati oluvannyuma lw'okuba nga ofunye woogenda okwanika amanda gano gatekebwamu emiteeko ebiri wange tuyita honeycomb briquettes ne stick kati kisinziira agenda okukola agenda kukola kikuba buli kimu kirina entabula yaakyo tusooke n'asooso oli ayinza okubanga honeycomb briquettes zo entabula yaazo eyawukaniramu ddala ku stick ku lw'ensonga zeetaaga ebbumba lingi ne molasi zeetaaga mungi osinga ate ku stick honeycomb briquettes mu nsaawo 10 kuba oluvannyuma lw'ofuna olusennyente luli onodduza ate mu busawo okusobola ofuna ekipimo ekiki ekituufu kuba ebiseera ebisinga omuntu ojja mugamba pima kilo ezirimu olumu nga talina minzaani ekola ki n'asobola pima buzito obukola ki agizza muki mu nsawo ey'ekiro 10 mati nsawo zange 10 zigendamu ebidomola ebyebbumba erimaze okukubwa erimaze okusamba nerifuuka nga ly'amazzi kuba kyekidiba kiri omugaso gwakyo era nakyo mujja kuba mukiraba kati ebbumba erimaze okufuuka amazzi ligendamu ebidomola 15 mu nsawo 10 bwe lubanga olusennyente bwalwanise wakalu bwalutadde oluvannyuma lw'okukola ki lw'okulufulumya n'oteeka abantu nga wakaze onofuba okulaba nga oteekamu ensawo ebidomola ebya liita 2 ebidomola 12 n'okomyawo molasi n'oteekamu ebikopo bino ekikopo ekya tampeko waliwo gano agakopo sanzino ge bavumbudde gano aganene ekikopo kiri kyaffe ekikadde tampeko ekyo ekikopo bigendamu ebikopo 3 ku 4 3 ate bw'oteekamu ebingi eryanda likola ki kuba abasinga okugakozesa ba mu nkoko buno bukoko obuto buludingi kati ebiseera ebisinga bw'oteekamu molasi nga mungi aviirako okunyooka nattaki obukoko ate n'obanga olina osasula kuba omuntu bw'abanga ekintu yakijjiwo ne kitta obukoko bwe olina okumusasulira kesingako obulungi bikopo meka 3 ku muntu atatabinako ni experience naye ku muntu alinako experience asobola okuteekamu ekyokuna kuba aba agenza ategeera kiki ekyokukola kyomutufu adde ntaddemu kuba
bw'omala oteekamu molasi omulaba kati entaba gye mutabuddemu anoze oba abulamu ng'omaze omutabula bali mugundi w'ogenda okukolera kuba wano nga tuli wano bete ensawo ziyo n'ozeetoolooza bino ebiduma bino obiyiwa wakati kuba kati bw'ogamba obugambi kati kantabuleemu kwemu bikumenya no ensawo zigenda oziyiwa n'ozeetoolooza bino ebiduma byoyese bino ebyebbumba n'obiyiwa wakati ne molasi wo n'entabula ng'atabula ettaka lya bulooka noddamu n'otabula Katulu maze ndi mu kutabula sina kugamba nti oba nyongeramu mazzi oba bw'oteekamu amazzi ne weziba kikopo kimu oba bibiri ebbumba lino lisika amazzi kitwala ewuunyako kati n'ebiseera kizibu nnyo omuntu okitegeera okuleka ng'akole omulimu agulimu ebbumba lino weoteekamu ekikopo kimu oba bibiri eryanda lino lisaabulukuka ate mu kusaabulukuka kati bw'olifulumya eri gy'otegera nti nafulumizza bifu kuba bw'olifulumya liba liyiikayiika kyokka ate nga weetaaga okuba nga ki nga ligumye bulungi kati anekombulikesi ye process emukola yeeyo abasinga gye bateekamu akakamu obwo nakamakamu kalina ebizibu byako bw'okafumba ne katajja kakola ki kaleetera eryanda lino okunyooka kawunga ka muwogo ate bw'otabula katono nnyo nti akawunga kano wemba nkafunye oba ogenda kagoya nga agenda okulya ak'emmere oba katabula ng'obuugi n'obukutte nga bukutte kitole si bw'amazzi nga si bw'amazzi naye obuzibu bwona kati bw'okafumba ne katajja liba ligenda kunyooka kyokka ate bw'okateeka bw'okatabuliramu kabadde kamaze okujja ne kasulawo gaga kali mu bintu ebigaga mu kugaga kajjamu sitaaki no naali mu bbumba ekizibu tekalina kati molasi yasinga okukola ki okubanga ali waggulu kusinga ku ki nabo abamu bakakozesanga kubona ffe twasooka kakozesa noeva tulaba kayinamu obulabe kati eryanda eryo litwala ennaku 7 abaddewaddewo masala okukala ennaku 7 kitegeeza bino bye tutabikamu birina engeri gye bikubamu omusana kale ne tugambe nga wonaalaba essaati enjeru nti eyingiza naye ate mala neekola ki nakyo we kiba kati ono molasi yo engeri gyekiri nti ayinakola ebintu bibiri nagamba esooka ayambako mu kwaka ate n'ekyokubiwe muteeka mugundi kogenda otutabula alina obusobozi obusika omusana guno n'agezaako dikendeeza ku bbanga libadde ennaku 7 lisobola okukomawo ku 6 oba 5 omusana gyeguli naye okuba teguliiyo obala wikisi meka 2 odifulumya eyo process eri kuki anekomb kati tuli ku process ey'okubiri ya sitiiki kati sitiiki entabula ekyuka okusinzira kuki ku kyuma kyolina ne liri okulikola weetaagamuko ekyuma kati kyekyo nsaba otulambulire maze okubitabula nsaba tukwate kimu tukinnyonnyoke atulaba asobole okubeera ng'afuna ekifaananyi ekituufu kuba puroguramu yaffe eno tugireetera abantu mu bintu eby'enjawulo okubeera ng'ekintu kye tumulaze waba tasobodde kubeera nga essaawa ezakikola asobola okufuna obudde obugamba nti njagezaako okukola ki okukikola oba njagendayo nkisome maze otabula byonna mbiyiseemu ntaddemu measures emiwendo nga bw'ogitulambululidde nkutte nteeka mu kyuma ki kifaanana kitya ekyuma ekyo ebyuma ebifulumyaneko mu bibiri waliwo ekyuma ky'amasannyalaze n'ekyengalo n'ekyomukisa omubi ng'ate mulungi eky'amasannyalaze bakigula ssente
ezitaka wakati w'obukadde 3 amasanyalaze kifulumya material mungi ate go gakalirawo ate kino ekyamukono waliwo bino ebyuma bye bakozesa okuba buloka kifaanagana ko bwekyo ky'omukisombi tekiri wano nabadde nkikulaga konti kino kiri mu store ekyo nga wolengera ekyuma bino bikuba ki zino bloke za 99 nakyo bwe kifaanagana kati kyo kiri wakati w'emitwalo 7 ku kakadde kisinzira nakkoledde oyina Luganda kikuye kati ekirungi ekiri ku kiri ekyuma ky'amasannyalaze kiri kimu kikaza mangu ali kyo kufulumya material nga mungi nekirina ekizibu kyakyo kya mulundi gumu engeri kiri nti compact eba nnene ekyuma kituba kigikoze so si muntu eryandeera ebiseera ebisinga liba livumbeera likomawo ne lifuuka ng'ejjinja kati compact kaseesukka ennyo ate liba lirwako naye liba ng'ejjinja ng'okulikuma lutalo ekyo kimu ekyokubiri livumbeera tesobola kuweeza muligo okola ki gw'oyagala wemba waabukoko mba nkoze roosi oba okoze roosi ate lino eryamukono yenga ekiri nti omuntu amaanyi gakola ki gatukesa ne ganga gamuweddemu nga takyasobola kuba nnyo lisigalamuko obutuli obussa obw'empeku oba tosobola bulaba n'amaaso naye busigalamu kubanga omuntu tasobola kukola nga bw'olaba kyuma bikikola ki bwekinyiga kati obumu obutuli ebisigalamu ke ebitono bw'otasobola kulaba nakulabisa amaaso bebiyambako lino eryanda okubanga omuntu alikozesa ayanguyirwa tibaba ofuna ebbugumu kuba lwaki njogera nnyo ku bikoko basinga likozesa nnyo mu bikoko naye nga n'abantu bagakozesa ne baka bagakozesa abewake emmere maama yagagira asobola okudduka ano n'agamba nakirijja dduka ondeetereyo kati ne abenkoko be basinga okwagala ebbugumu eryamangu ensonga lwaki mbakubiddeko ennyo ekifaananyi kati era ebbugumu eryamangu tasobola lifuna ku kyuma ky'amasannyalaze n'ekyokubiri ayetaaga ebbugumu erigenderera ate lino livumbeera kati lino lina ekintu kya mulundi ogw'omuntu bw'olikuma lyakirawo kati naate teriwangaala nga liryakyuma ddyo essaawa zaayo wadde abasinga ngi boogera 6 naye essaawa zo tuziba lya ssaawa 4 okuba nga likola ki nga likola tuliba ly'essaawa 4 ezisigadde ababonasi wo neffe tuba ly'essaawa 4 naye abasinga ngi babala ssaawa 6 tusooke tukole ku ssente z'abakama baffe ate oluvannyuma tukomewo ng'omukulu ayongerera ddala otutaanyiza ebintu bino ebyenjawulo ebiva mu kubeera nga babijja mu kasasiro mu lusennyente gwe lwotwalanga ekitagasa oba ekitalina mugaso mwana wattu twasalawo wano ku GTV mu programu yaffe eya Business Forum okubeera nga tukuvumbulira ebintu ebyenjawulo naye byosobola okubeera nga ojjamu ejjamba mbakulisaayo nnyo mu kuwummulako oba mu bulango bwa bakama baffe bwe tugendedde mu kola ssente z'abakama baffe egy'enjawulo naye ng'ogusoose tusobodde okubeera nga tuyita mu prosesi yaago nga bw'atugambye nti ga process buli kimu kya mitendera ate tatubeere nga tumweyongeza abeere nga atunnyonnyola ate ku mutendera guli omulala mwana wattu nawe olabe kiki ku byombiriri kyosobola okubeera nga weetaaga oba kyosobola okubeera nga otandika nakyo Seka Arafa otugambye tuyina amanda ga mirundi 2 bye tujja mu kasasiro ono tusaba tutunule ku lyanda eryokubiri ddyo tulitandika likolebwa litya liyitibwa litya eryanda eryokubiri liyitibwa stick
nga ddyo kombo ane kombo ekyuma tukirabye bw'obanga afunye omukisa omusango okifuna nga kitambulira akati bakadde kati stiiki yate wanjawulo mukko kwane kombo kati bwe tusooke ne stiiki mukunnyonnyola bujja tumufunye tutya yo process y'olusenya twamaze ddo giyitamu esooka yemu kati enkizo stiiki gy'ayina yate entabula ye eyabukana okusinziira ku ekyuma ky'ogenda okukozesa omufulumya n'ekyo ngambe kati yate ye mwangu mukko osinga kuki kwanikombo kubanga bw'oba yeetaaga ekyuma naate mulimu ekyuma nga kya mikono nga jasi otula butuuza awo n'okola ki n'okuba bukubi eyo kimu naba n'ekyuma ekyokubiri nga kyaga ofanagana ekyanekombo kiri ekyokuba gundi okuba nga bakikozesa ba 99 tebakozesa nayo kyaga ofanagana bwekityo ekyo kyakubiri naba n'ekyuma ekyokusatu ekyamasannyalaze ekyamasannyalaze ko kya bbeeyi mukko kusinga kubiri ebibiri n'aliba n'ekyuma ekisembayo nga kyo kyayingini era kyo kyolaba kino wano kyo kino kikola kitya kyayingini kati process entabula kisinziira kyuma kikyokola ki era ebyuma byonna buli kimu kirina enjawulo n'emigaso egisinga ku kinne waakyo omuntu akozeseza stiiki nga akubisiza mukono ono okuba nga atudde butuzi wansi akuba atunda era abagizi bamwettalira naye ate ono akozesa kale akuuma akokubiri bwajja n'amusemberera nga ali naye ku kitundu kyekimu amubbako bakasitoma ku lw'ensonga kiri ng'oyimiridde oba okozesa amaanyi mangi osinga kano kubanga otudde koona atandika obutandisi naye ekyomukisa omunyiti osobola otandika n'ekitono n'ojja ng'okola ki ng'ogaziwa mpola mpola kiri ekyuma ekyokusatu ekyamasannyalaze noono owa mukono bamaze obba mu bbako kwegamba buli wosomoka mu siteepu y'ekyuma chances z'okufuna bakasitoma babangi kubanga enkozesa ne results omuntu zaafuna zeeyongera kati kino ekisembayo ali kyekisinga byonna kyekisinga biri byonna naye ate era siru ow'amasannyalaze tomuleka nnyo kino ekyayingini tomuleka nnyo era mutambula mwembiri akusobola okusingako nera mutambula muki mwembiriri kwegamba osobola omusingako yeta kusingako naye osobola omusingako naye nga si kyekinene naye nga si kyamaanyi kati entabula ono akozesa omukono noba ne mashini era siru ekola ki ono atudde n'ayimiridde entabula y'emu nga etwadde tulaba wali entabula si yemu ng'eyanekombo wabula entabula bazigatta ya stiiki ye stiiki mutabudde ntya kati entabula gyetugenda okulaba ati bambale mukunnyonnyola entabula yona atudde n'ayimiridde entabula y'emu entabula yakozesa amasannyalaze eyabukanira ddala kuba n'ababiri ate entabula eya mota eya yingini esemberayo ddala nga kikino ekyuma ate ye ayanguyirwanya kuba ye ate entabula eyabukanira ddala ku y'abali bonna era bw'osanga atabudde oyinza nga atatabudde kimugondereza bw'osanga atabudde oyinza nga tatabudde ng'olabanga ate byakuba ebikalu gwe musoko bya nate gibifulumira nga tulaba ki afulumira ki quality
kati entabula ono atudde n'ayimiridde atudde n'ayimiridde bwe baba batabula batabula kilo 10 ez'olusennyente ne batabulamu ekkilo emu ku 2 kisinza butya bukalu bwalyo ery'ebbumba ne bateekamu n'ekikopo kya molasi kimu buli kilo 10 bano abatudde n'ayimiridde entabula yaabwe esigala ki yemu kati ebyo bw'omala obbiteekamu bw'oteekamu kilo 10 ez'olusennyente n'ozipima zibali n'okomyawo ekyokubiri kilo 2 kwemu kisinza emu kitundu kiko 2 kisinzira bukalu bwalwo n'okomyawo ekikopo kyaki kya molasi bw'omala obbitabula otandika okukola ki okufulumya osobola okufulumizaawo oba ofulumya enkeera mukugiramuko waneeno ntera owulira abakubi ba bbulooka lirina bakwita kula lirina okukula n'eryanda lyaffe lino likula bumba lyerikula bumba buli erisulawo ekigambo ti osobola okukubirawo osobola okalepenta kuba bumba buli erisulawo lyongera okukola kyokola sitaaki kati tulina process kakinga kati ena entabula esooka kuba gye stick mwangu ye abakozi be bajja nnyo naddala ng'ofunye bino ebyuma ebinene niwona mu kitundu kosobola otandika mpolampola gwe kenyini nga bwekolera bekabeka bw'omu gyogenda ng'okula nabo bwekola ki era sitiki wagundi w'engalo tafaanagana bw'ati omuwanvu ennyo agala okwenkana bw'ati omuwanvu ennyo n'ebiseera ebisinga aba mumpimukko n'omuwanvu ennyo naayitiridde obuwanvu yengana ki bw'ati nga bw'omulaba tasukkawo kati n'entabula yeeri just otabula butabuza mpimye kilo zange 10 n'oteekamu kilo 2 kwemu oba emu ebirungo tusigazza byebimu ebirungo molasi n'ebbumba bisigala byemu n'ate ebbumba lirina kuba kwafu so si lya amazzi lirina kuba ddala kwafu naate kwono ow'omu ngalo agatagala n'ofulumya ebbumba ekwafu naate limukosa tujja kiraba butera limukosa kati ne tuba n'omuntu naate bano abiri mu biseera ebisinga batera okukozesa ki nga kamuwogo abasinga obungi bakozesa kamuwogo kuba molasi abasinga obungi muzibu wa batuukako naye nga kamuwogo kalina ebizibu byako yanga bwe nakunyunyudde kalina ebizibu byako kati tuzze kwono ow'amashini ey'amasannyalaze ng'akozesa mota ow'amashini akozesa mota yakomawo ebiseera ebisinga ensawo tupima nsawo ensawo ebiseera ebisinga ebamu kilo 7 n'obungi bweyongera ziri standard kilo 7 kati ono ow'amasannyalaze abalanze okukola ebintu ebirisi baba bafunye bakasoma nga bawerako yaje naga nti ye bajja mu kitundu nga ntandise okukola chansi z'okubba bakasoma kubali nyingi lwensonga asukka dda afulumya ekitundu nga kingi ne quality ye ngenda jukulaga nkulaga nti kati enamu quality kuli ekisoose ne ku kino kati ow'amasannyalaze akubisa mota yeetaaga ensawo 10 kuba omuntu ali mu standard nti tutandise kukola naye ng'osobola okukola afu ku zo oba koota 10 n'okola bbi kitundu n'ebiseera ebisinga ku muntu nga ntandise okukola standard ziba 10 tutuusa kutandikira okukolera nekyo ngambe kati osobola okudda no kati nze kankuba 2 emu osinza ku kyofunye tosobola kuba kyotakola ki kyotayina kati ate ye akomawo duramu gyetwayogeddeko eri duramu afuna duramu n'agifumba nga namba eyakonga ka muwogo n'agattako ebbumba eryenkanankana
wakati w'ebidomola ebibiri zilita 40 kwasatu ebumba nagattamu ebikopo bya molasi 5 ku 7 olwo amaze okugira ebintu ebyo anti amala n'abitabula era mu kubitabula yabo okaba kabamu oluzizi sense kabamu oluzizi ninga siwe lwa wamanyi kati noli mwana kombo zino ali bino bitakisa mazzi mangi ne stick itakisa mazzi matono tono era nenkala ye akala ayangu okalo singa kuki kwane kombo ane kombo atwa enaku 7 stick waliyo musana naku 2 abamaze okukola ki okala begubanga guvumbera vumbera manyanziri mu 3 batu wali musana manya wiki nejuka ane kombo twambalide wiki meka 3 bantu wali musana ne ono embera obudde bachidde wiki abayino okukola ki nate yayina ekirungi kya mulundi gumu nowe nakwe 2 afumba ani stick ate ane kombo agezaako okufumba alimo naku 4 agezaako ninga naye abakalubiriza nade stick we nakwe 2 akola ki afumba omuntu buno nga wembukutte nsobola ofumbako emmere nejja ne tulya ngenda kulaga enjawulo eri mu stick kwane kombo buli kimu kirina wekisingira kinne waakyo nate ku bantu abakozesa bagenda bagula linga kino kisinga okunkolera ninga buli kintu kisingira kinne waakyo ninga ebisere ebisinga ono stick bwamala mufuna kati omulala nongo bwomukutte olaba tingawe kano bekali kano omuntu nga badde wangale bakamuliwa mu babiri onakumala okufumba emmere kamo bwe kati kano bwe kati andi kati twala ko bwe kati kalamba oddamu n'omumenyamu zino pieces zogenda omenyamu zino ogenda ozipanga n'ogenda ng'ozipanga bwoti zimala bulungi okukola ki kubuno obusigiri bwaffe bwa bulijjo bonna gasizona koyina ono sikki tabola sigiri ate anekombo abola esigiri ne sikki tabola sigiri abuno ngaye tubembe kunganyiza ati kavudde muki mukamu bulina obusobozi obukufumbira emmere eyababiri si yokka n'enva zaako oba oli awo akaba kasigala tutuno tunokanyenyamu bwoti nekaddamu nekapiikinga nekakufumbira ne ku mazzi ebidomola ebigundi lita 5 ali zita 5 nnene kuba muno butono ne bw'oba oyongeddeko obulala nga bubiri bwe buti oba osobola ofumba lita 5 omulungi atulaba ku GTV nga we twakutegeezezza nti ebinyuma ate ebyokuyiga bibeera ano ku GTV ate naddala mu programu yaffe ey'ebyobusuubuzi bwe tutuuka mu kubeera nga tukuttaanyiza ebintu ebyenjawulo anti mwana wattu olunaku olwaleero obuntu buno nga bwebulaba mbukutte mu ngalo we buti bwe muba ababiri ewaka batutegeezezza nti osobola okufumbako emmere yo osobola okufumbako enva ate n'amazzi ag'okunywa mwana wattu n'otuuza ku sigiri ate n'obeera nga ofumba ekintu ekyo n'oba nga mugakozesa nga amazzi g'okunywa nga tugenda mu maaso tuvudde ku kyuma eky'amasannyalaze ate kati ono ekyuma kino ekyayingini kyoyina wano kyekisinga mu byonna wadde nga kyasede kaakyo ate ka waggulu kino kyekyo kyekisembayo kati ku ssaawa zino tuyinza ofuna ate kati ki version endala ne ku ssaawa zino kyekisembayo kati ye entabula yakyo mu nsaawa 15 wali twabaza ensaawa 10 tubala kido netubala gundi namba dwamu namba netubala ki netubala ebidomola ebumba bidomola byaffe 4 2 nebikola litazana tugatako molasi netugatako morasi ebikopo 5 musambu katuze ku kino kinade kyo mu nsaawa 15 ekyewuunyisa
wetaaga ekidomola kimu n'ekitundu nga lubadde lukalu ng'omusana gwayasawo besunye tudonga lubadde lukalu nga bakinga bati nga lubadde lukalu ebiseera ebisinga bano abatereka ng'ofunye woteeka ki katunga butalese bino tumana tubikako ebiveera naye olwasobola otutereka naye mabika ku ebiveera enkuba neekuba oba olumu nga waabisi nemukoko ayitawo netuba lubisi kuba ebiseera ebisinga ebirungo okusobola okuvaayo bulungi birina kuba nga lukalu kati nga lubadde lukalu mu nsawo 15 ate ekyewuunyisa wetagisa ekidomola kimu n'ekitundu lwaki kigendedde ate kimu n'ekitundu ekyebbumba kuba kati ffe ebiseera ebisinga gundi twamuvakamuga ku lw'ensonga kayina ebizibu benagamba enakunyumyodde twetagisa ekidomola kimu n'ekitundu netuteekamu molasi ebikopo ebi bibiri ebirungo byaffe nno bizze bikendeera bw'obisussaamu tosobola bifulumya kuba ati wali ekima kikulaga nti bino kyotabudde kibisi nnyo tosobola kisindika kifulumya ekyuma kiremererwa kisindika ng'era kikuwaliriza ate okuddayo mu bipimo kati okusinza ku kinayongeddemu excess ate nina kwongeramu kino bwekiti okusobola okubalansinga kisinza butya bungi kibwokoze eki bwoyongeddemu lwaki ate wetutuuse ku kyuma ekisembayo ekyamaanyi kyetusuubira nti twandibadde ate tusukulumya tubeere nga tufuna ebirungo ate ebirungo byaffe ndaba bikakkanye nnyo ekibyetera okukakkana ensonga erifani nenga erifani naye nga yeyamazima kubanga kati mota amasanyalaze bwe gakendeera ng'ekendeeza omuki omuliro ne pesi kwefulumiza kati eno yingini olw'okuba nti ebiseera ebisinga bazikola ne bazikoledde bino ebiseera ebisinga yingini tukozesa yingini ezimu kuzo zino yingini ezikozesebwa mu kutema ebisagazi kuba yingini mbasirabidde twagigobokadde oba ekitundu ku busatu yingini yokka kati yingini eyo erina amaanyi agakenunula amazzi gonna agabadde mu kintu n'ekikufulumiza nga kikalu bino ebirungo bataddemu ebitono bw'oba bitabudde obulungi era n'entabula eneesembayo eyawukanya ddala ku ziri entabula ezisigadde ziri entabula just oteeka buteesi wakati okola oteeka ensawo mabbali bino ebingo n'obiyiwa waki wakati notandika kusika mpola mpola nga bw'ola omuntu ali mu kutabula omusenyu mukadiba kaffe wali kati nga wano wetuli wano ogenda ozeetubuza bwoti oziyiwa naye ng'ogenda ozeetubuza bwoti agala amazzi obutagenda ng'ogenda okuyiwamu butugayita mazzi naye nga ki biba birungo byaffe butagenda kati bw'omala okuzeetubuza ti ensawo woyagala okukolera wano omu omaze okufunawo akadiba wakati kati bw'otandika okuyiwa ki ebirungo kyokka ate mu kino ekyuma ate bw'oba otabula otabulanga omuntu bw'anaatabula omusenyu ng'oli mu guyingizaamu seminti entabula eneesembayo otabulanga ng'omuntu kati mu bwangu kyensobola okunywa n'otegeera nga bw'ola omuntu atabula omusenyu ateekemu seminti ng'ali mu gumikisinga bw'otatabula bw'otyo tebyebalansinga era ogenda okukola bwoti nga eba ekusumbuwa okola nekola kyokuba nti beba nga bibisi nnyo eremera obisindika n'ezikira kuba amanyi gakisukkako ng'ate kati webiyiika nga biyiikawo bingi aye tebifuluma n'ezikira oba olumu nebisangibwa nga mu kutabula atabudde bubi neba nga wakalu nnyo era n'ebisinga nebigana okufuluma okuba nti bikalu ninga ti bw'otabulanga atabula womikisinga seminti n'omusenyu ate buli wamu obamaze okukikola ki okifuna kati enjawulo kyekirina kya mulundi gumu kino ekyuma
olw'okuba nti kyo kirina amaanyi mangi olwa yingini eri gye tukomyawo amaanyi gerina amangi ewaliriza bino ebirungu bataddemu ebitono twakola mix eri just in case bw'oba totabudde bulungi okomyali mu mixer naye bemala okumixinga beti nebimala bimixinga n'ebifulumya wano bawano bifulumya oba bimaze okwemixinga obulungi babisindika wamu nebasobola okufulumyamu kikola ki stick ono kati yaki nagambye eti mu kusooka tibw'osanga atabudde ng'agenda kuba stick ku kyuma kino nze nga tatabudde wali kubali abalala olaba nga byakuba ebikalu ne munageza asussaamu tate bifuluma waliwo woyogeredde nti wobikola ne bigira ne tukitwale nti ne bijeberera ne bigira olwo nkitwale nti nkoze loosi oba nkyalina omukisa gw'okuddamu okukozesa kasasiro wange oyo okubeera oba matiyo wange oyo okukola eryanja tewali loosi kubanga kati olaba zino ne bwokamenya buuti kubanga ode kano kakole ne kamenya bwenti kwa katalimu obubisibisi ne kamenya bwenti luno osenyente olwaba lusigaddewo era nkyasobola okuddamu nendukola kwegamba mulimu gutalina loosi loosi bwejjira enda kulagawo omulungi atulaba ku GTV webaye kubeera nga okyatambudde naffe anti kwe guno omulimu gwe tusoose okubeera nga nsisinkana nga go woba okola n'okola ensobi osigala okyasobola okukola ki okubeera nga okola kyofa olaba gunsanyudde nnyo okuba nti nsobodde okubeera nga tuguleetera abalabi baffe ku GTV nti gwe n'oba okoze otabudde okoze ensobi okyasobola okuddayo emabega n'otereeza awo wennyini nninawo neera ekibuuzo sitiiki ono mukutte bwe nti ngenza okulaba mulimu akayitamu nga ndaba mulimu ekituli kino kya mugaso ki mu sitiiki ono lwaki kiteekebwamu ekituli kino esinga kiteekesaamu omanyi bwe twali tusoma batugamba oxygen supports burning kati ebiseera ebisinga mba temuli kituli oxygen aba talina waayita kati baligenda kuvumbeera kiteekesaamu kuba osobola obupanga omupanga gyona gyobupanzeemu oba bwoti okwebasa nga babwekabasiza beeti kino ekitundu kifaananyi kituuka nekibanga kiri waggulu oba nokyebasa ekitundu kibanga kiri mu mbiriizi naye nona woba obupanzi ku sigiriyo busigala bufuna ki support y'oxygen kuba ebe newekola ki weeyita naye obanga tebulina ekyo tebusobola kwama kyekimu nono anekombu ene bw'omwetegereza bwoti akulaga ayina ebituli yayina bingi ayina bingi ate nawasanko anekombu erinnya nno ndyagadde anekomblikesi kati kwegamba buli kimu kisinziira ku nfaanana yaakyo okufuna erinnya sitiiki nti anti kawanvu anekombu kati bane kunyonyola tuli kuti kati emigaso oli yatandise n'emikono mukono atudde n'ayimiridde sika aba ayaka osinga ku manda ga bulijjo era n'okulwako alwako n'ate aba avumbeera bw'oteeka emmere ku ssaawa zino tosobola kupakuka ngenda kugirya mu bwangu giteekereko ebeereko mu budde bwayo yo yeegerere lwaki avumbeera olw'ebbumba liri kati batekamu ki ate bwebagenda liteekamu tekagenda kukola ki kukwata ti olw'okuba nti kyebafulumya bakifulumya naye mu kufulumya kwakyo nekibanga kitutte ebbumba lingi kati okwaka kyakakivumbera kuba ebbumba ttaka kati lirwanisa omuliro guno okukola ki okuyitamu supiidi
kati kyekizibu ekikola ki ekiri kuki kwoli asooka kati ono owokubiri abanabo owokubiri owa yingini bali bagase babiri bali babiri ono owa yingini owa mota ey'amasanyalazi oyo kati aba atandise okukola ki osemberera era ye olw'okuba emiringo akozesa bitono akomawo n'abanga omuntu amukozesa mu kufumba ayanguyirwa akolesa mu budde kati mu kukuma ayanguwa okukuma kuba ati onomala ati alimu olubisibisi ne bwakala osingako wano alina obusobozi obwekuma yekka nga tulina kyogaseeko kyembadde nyenda okuddako okubuuza maaso awo nti ndaba sitiiki ono ate kooli asoboka owa mukono neki nona atudde tasobola kwekuma yekka olw'ensonga ebirungo bikola ki birimu bingi tebisobola kusapootinga unless ng'okumidde ebbanga ddene abantu abasinga obungi tebalina budde obwo kati ono owa yingini chansi gyayina tumugattemu noki owa yingini owa mota chansi balina mulundi gumu olw'okuba nti ebirungo bigendamu bitono yeekuma teetaagisa sapooti yaki yagala amanda aga bulijjo kati olw'olumu sapooti bweyinza okuva eva wa mulundi gumu ebiseera ebisinga tuolaba wano tukolera wafunda kati omukaza kitukaluubirira omukaza mu biseera ate nga bamwagala olw'okuba nti bamwagala babalirizibwa okumutwalanga mu bisibisi kati omutwalanga mu bisibisi n'akomyawo nti oba olina ofuna naye kuki kumanda agakwatiriza naye nga bw'obanga ukenyerwa omututte nongamba akati kamutwale kubajjuka tefe engeri tuba nti tufulumiza kubungi kuwoda ate ekifo kyemukoleramu kifunda chansi y'okubwanika bukalire ddala yinza okubola kati ebiseera ebisinga gwatutte osobola okwejja nomanya kati siiki wange gwenkwesa wa wiiki naye bwentuuka mu mid week ennaku 3-4 kantumyeyo obulala bwanikire waka oba togenda mu process yakubiri nti bwetagisa kintu kikola ki kikuyambako kusupportinga ki asobole okukwata mangu kati n'ekyokubiri alwako ku sigiri nagona amanda katugo zonna zituyiseemu nazirwa ku sigiri kati ono enkizo gyalina kwoli munne eyasoose owa mukono nanatudde ayanguyira omuntu amukozesa olw'okuba nti ayanguwa okukwata nebyafumba byanguwa okukola ki okujja n'abivako kanteeko obutesi mazzi gange kati enkizo enjawulo eri ku ono owa mashini owa yingini n'owa mota ono wa mota yate ayina enkizo okwolya ebintu bya mirundi emeka ebiri esookera ddala kubakozesa tubakozesa bw'ofumba by'ofumba mati ndimaze okubifumba osobola okufuna amazzi n'omuzikiza asigaddewo bwabanga tanakuggwerera yenna bw'abanga asigaddemu n'omukomyawo enkeera nnyolanga bwe bakozesa amanda aga bulijjo bw'ogakwata ogazikiza kizibu nnyo gatandikizaako gakoma ofunafunyi malala kati gano n'ogongerezaako asigala akola yenjawulo gyalina kuwaki kuwa mota olw'okuba nti kati ono ebirungo bitono chansi y'okuba nga ate byakola bisinga kubiri eba nnene ekyokubiri osobola omukomyawo n'omukola ki ati nina ennyama yange gyenjagala okusiika gyenjagala okufumba ninjagala gikalirirako
omutako ebikuta n'okalirira ennyama n'omala n'obijjako n'ogenda mu maaso n'ebyokola. Nsaba otubuulire wakati mu kubeera nga tukola emirimu egy'enjawulo tusisinkana okusoomoozebwa nako kuba kungi. Ebintu bino biri mu kusoomoozebwa ki? Okusoomoozebwa kungi naye mu bufunze katufundize mu bintu bisatu. Esookera ddala weetaaga abantu b'okolera nga wagazi. Weewaawo. Ku lw'ensonga nti prosese zonna kwokya mirimu mingi kukola biki bitwala ki ne woyanika okusobola okufuna ki kuba demand ebeerawo naye nga byofulumya bitono. Twetaagisa ekifo nga kigazi. Olwalimu kale kiba nga kifunda ate siko tusobola okuzimba nga Dubai zino n'okuba mu nga kitwala ssente nnyingi ate ssente ki katono. Ate ebiseera ebisinga oba olina kukola ekyo ky'olinako obusobozi. Ekyokubiri ali kyo kiri mu sitiiki okusoomoza kale kuli genero. Ebiseera ebisinga ono mu bw'omutambuza nga mubisibisi ayonooneka ate mu kwonooneka ne bakuddiza ki gundi zirima obuwunga kati ne tusanga nga banna ne tugamba kati tuyina okufuna ate siko betusobola otutambuliza amate nga nabo byetaagisa ssente nnyingi ng'ate booguza tebalina busobozi bogamba kati kankongeremu emitwalo 2 osobola okukola ebokisi mwasobola otutambuliza ki kiremu 10 kiremu kati ebaamu buno omuntu bwe twamenyeemenye bubaamu nga 8. Teekako lino ejjinja nga pima sukaali oba eno minzaani eya digito. Naye ku muntu ng'abadde amutwalira mu bungi tandika ku kilo 50 okudda waggulu seesinga tuyabbaguza ku mitwalo 4. Ate kali kagundi kanekombo ono ayina ebbeeyi za mirundi 3 naye zonna kanzoogereko kuba ati omuntu asobola okuba nga baali bali muguzizzaako ayi banze babubbi. Tulina babbulooka naye musiku mulimu babbulooka yabasobola okuguza ebbeeyi esingawo kwawo. Tulina babbulooka atera tunda 2 buli limu. Kati ffe erimu bw'oba otuuse wano bw'oyagala limu 15. Bw'oba oyagala mangi tukusalirako kusinza ku ki ku bungi. Era neebaza ne mukadde wange tata nzaala eyanjigiriza omulimu guno. Nze nali mu ngoye ebiwanvu naye namperereza nansikasika paka nampalawa paka bwe yandeeta ki mulimu guno. Naye mwebaza nebaza n'omukadde maama eyanzaala Allah gwe yayisirizaako okuba nga nzija mu nsi. Bingi betujja obba nga tukutuusaako naawe osobola okubeera nga olaba kiki osobola ogatta ku bulamu bwo. Neebaza program producer omwami Umar Senkai akola buli ekisoboka okulaba nga ate era ofuna programu eno. Neebaza omukyala Adiya oyo abeerayo eyo mu byuma eyo asobola okubeera nga ofuna ekintu ekitambula obulungi. Neebaza management ya GTV okuba nga batubeera nga batusaamu. Sigadde nze Kajumu Nodin Kibirige Senkoma webale kutambula nange.